tuseme mawulire the interview je twakolera yes bisi tuseme mawulire nambo ntaliko kwebuza gwenga gwe kichi kyetuyinza okusinziirako nti oli watho claiminga ku kalina eri watho akawumbi what do you do for the living ndi munnamawulire naye atalina appointment letter ku vision group or research yenna freelancer vision group ina contracts bile ine aba staff ne aba freelancer tosa story ku payroll nga kuddiremu freelancer tali kuchi okategedde namba wengwa waha kitegeeza cho providing ze ku table che kusasuza ntandika okutuna ku mawulire getubadde stories tuzileta wano kyemmanyi nga saagadde kulimba story ya wana esinga bwobanga oli reporter wano kyemmanyi baba kutambudde nnyo tosukkeeki nga bakutambudde nnyo wano no station ze Twitter zikabejja lead story ejo age kati netwa nengamba mukwano gwange ono stories ze netandika okugattagattamu ekyokubiri ntuuka nentunuulira omalire do twalekanira omusajja obufumbo bwe mulimu buli butya bwampeta bakawunduka ku byeddirisa then omuyinamu abaana bameka nziranye ku kiri nti nenambo eno musanga ali lubuto naye ate luli ludda wayamala dda n'azaala kati byonna byonna tandika okubigatta nzijukira nyumba ya Suna Ben tebannagiggala naye ate bwe twali twalaba adduka alaga bamugoba mu nnyumba akabantu bakeerabira ate kakulu nnyo yatugamba bamugoba mu nnyumba n'ennyumba gye bakugoba njuka tebannagiggala giteeka mu madirisa kati bali bakugoba mu nnyumba kyeyo gye waleetera abamu kitegeeza oteekeddwa nga alina ekigendererwa from the beginning ennyumba olwedde teriiko teriimu nanzigi ate baagiri bagikugobamu batya yene ya Suna Ben gye yeewakana eno ye Suna Ben gye yeewakana ogirabye njagala ogyetegereze bulungi biyo Ben liri Ben n'olulaba nti bwetu bwe liri bi katugende ku Suna Ben ze zagambe zize entuufu yino waliwo atakategedde ojja sibala Suna Ben yone eno tagyewakana eno yiye katugende kwene eya Nambwayo gye yeewakana yino tibamuteerako ku kyapa gwe kati oli interview oli munnamawulire zino sayinte teteyawukana zaawukanamu okiza tezaawukana era okukakasa olaba sayini gyesosa okulaga eri entuufu eno olaba tefaanana n'eri eyasooka yino eyakamoga yennyini Suna kwe yasayininga ogiraba eno ogiraba olaba tefaanana n'eno naye bwogenda kweno tolaba nga eyawukana so wano nina akantu kenda bano the registration of title acts ono mukyala ate yani kati wano Suna Ben batandika omugata from the beginning ogenza okugula ewakamoga property yeta kuguziza sekuritale wa kuguziza Najjemba Amina kitegeeza nti singa okeera ku makyano olumiriza ono yabaya kuguza sikamoga babikozesanga mulina okubibuuka purchase yagula nti mu transfer forms zonna ezasooka Nambwayo wawalabikira kubanga otugambye nagenda ne bba wange ne tugula ettaka kabonera akakakasa nti neyabaguza yabalaba babiri era ne transfer form tulaga zandibadde ziraga nti Kamoga aguziza Suna Ben ne Nambwayo tutandikirawo meya wenyini wofuna interest mu musango guno mu research gwokoze tulaba ekisooka ebitambula bitulaga nti Suna Ben yasooka n'agula ettaka yekka plotting eyo plot yali mu kyalo ngo egaluga wenyini naye nga teri ku kkubo lukaaga abiri nkuwa facts zonna plot gye twogerako yali lukaaga abiri transfer kujja kufuna 35 tuveeyo eyeraga Suna Ben yaliko yekka ne Kamoga tuveeyo bafuna plot y'okukkubo ejjeta plot lusanvu ataano mwenda era block esigala yemu 35 gye twogerako eyo kati ajja ati oli okubeerako kijja kitya nti bikyuka nti plot eri wagivaamu endala enkadde gye yali yagula yekka tujja ku plot ey'okubiri bagibeerako babiri ne Haji Kamoga era kankikuddiremu transfer form yeno facts bwaba balina transfer form eyawukana ku eno nsibwe eno transfer form eva mu Kamoga Muhammad to Suna Ben nga purchase ne sign yino kweri ntegerekese bulungi yene ya buloko namba 759 okutudde ennyumba etukayanya nkiddamu
bwebanga Kamoga alina transfer form yawukana kweno yisibwe ntegerekese bulungi then okikakasa nti Suna Ben yalabikira yagula ekyapa ne kifuluma kyekino kuvuga speed onsanze nziruka kiki ne kya Suna Ben olojja bibateerayo kiva mu Kamoga bamusazaamu Muhammad Kamoga byonna ne babiteeka byonna ne kidda mu Suna Ben mukategere pure box ne bagiteekawo Kampala ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano 2022 ku ssaawa 9:57 kabonera akalaga nti Kamoga yakola ogugwe bamusasula akasente ke ne kaggwa buli kimu na processing ekyapa tejamanya gaki tugende kati ekyannambwa yo kyekino kwalabikira kyonange nabikuweereza kukisemba kiva mu manya ga Muhammad Kamoga okudda mu Suna Ben ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano 2022 ku ssaawa 9:57 nambwayo ekikye kyasoma ku system ya lands ng'ennaku z'omwezi 14 lwali lwa Valentine omwezi gw'okubiri omwaka 2023 ku ssaawa 5:40 nga wayiseewo omwaka mulamba ng'ekya Suna Ben kyalabika dda jukira Suna Ben atugamba wayitawo omwaka mulamba ng'abanja ekyapa kye takifunanga bangamba Suna Ben okubanja ekyapa omwaka mulamba gwe twogerako yali abanjibwa Kamoga nga tannamalayo naye ng'ekyapa ate nga kyafuluma eriyo waliyo estate omujega so fulumya ekyapa nga abanja gwokirowoozaayo ebyo common sense abali mu Iraq abaguze ku mataka abali mu America abali e Canada abali mu UK mumanyi kyenjogerako okufulumiza ekyapa olina okuba ng'omaze n'okuteekayo esente z'ekyapa. Alright, basebo ne banyabo once again in a brand new episode. 2025 nabagamba bampita rupi nanye kabiri nanye ndastro amanya yagwaleta bapya Mr. Mbaleta 2025 amale biganyo of course definitely in another brand new episode nsonga ku nsonga bwino ku bwino nabagamba 2025 twaga tugezeko abantu be bagamba twaite tusobola ate tubalage tubisobola of course tusinze ku Silverback launch nabagamba embaga meetings embaga mikolo reception nebisigadde wona tujje ono kabia abala bempira giant screens tuzirina okoza kamotoka byonna masavu wetusinza ku Silverback launch obwokunywa na byokulya international dish oba national dishes zona tuzina then mbajikiza a prestige event ushers abana abakami mikolo nembaga mubanonyeko ku namba zemula ku screen ezitambula mpola then nembajikiza still nokutwala abantu ewero na dambi tubyemirimo baganda banga babaisa coffee school and cafe na lukolongaawo bakolera ekintu kyakabi kya tendo na dawo kutabula kakawa nebintu ebyenja basomesa abana ku bay kibanyampala nafunira emirimu mu Dubai Abu Dhabi, Qatar, ne wasigade. So, onakulwairo of course in the next episode, Nerupi Promotions promoting Endongo TV and radio wetulia omuchimanyi nga tutambuliza dala omuziki kosane talent empya. So, onakulwairo negatako kubanga nyaliza omukulu MC Mayor, simanyo ba Mayor we Kampala, oba Mayor we Mityana, oba Mayor we Mubende, oba Mayor we Kitimbagana. So, bulambuga machitata. Sibubi, mbalamusiza kwenye bana Uganda. Mwenna abatulaba. Gwe mulundi ososendo zokubera ku channel yaffe. Ku channel yaffe enkola ya video. Bagita batya? Enkola ya video. Enkola ya video. Eba nange. Kati tukola ne Mayor. Kati bagita enkola ya video. Yonna joli jotulengerera Kyegegwa Kyankwanzi Kirohola Bukoma Nsimbi Mityana Sembabule Kalungu Masindi Fort Portal Kasanda Adjuman Pakwa Kirira Soloti Kampala Wakiso Mukono Luwero na Misindwa na Mutumba Kabale Lukunjirikazo Ishakabula Mojiruka na Kaseke na Kasongola na Kapilipiti Malababusia Mubende Kakumiro Kagarubido buyina baneyongere abebulaya nabo batwegatteko okay abali Saudi Arabia abali mu Kuwait abali mu Bahrain abali mu Saudi Arabia abali mu Iraq abali mu South Africa abali mu USA abali mu Canada abali mu UK abali mu Venezuela abali mu Lesotho abali Saidi Zeri yonna je musobanga mutulaba assalamu alaikum abaislam abali mu kisibo mwena mbagambe kisibo ekirungi so tutandikirewa MC Mayor amanya gwani amanya nze Kasirye Franka abasinga bampite MC Mayor nayenga original names nze Kasirye Franka nedira mvumandi musajja muganda azalibwe Sembabule mawogola musaza lya Mutesa akatundu bakayita katta busolo mu town council matete je nesimba ku bwa Mayor ne sitamu ne ate ne sigwamu manyi ne nkomawo coordinate mawo weva 2 mukagonda nsidda olwokuba nti nyine emirimu gye nkwasaganya gya Equity for Men ekitongole kyendowooza nti kakati kinvuga mu speed
so nga tunagenda quick for men tunulire obulamu okujja e Kampala wajja naki nga tuna kuba ndaba buli omu kati akunoonya wajja naki najja nava mu Bende in fact Mbende nkoleddeyo ko emyaka dozange 5 nasookera ku radio bagita Point FM nenkolerako ne radio bagita Heart FM no before kujjaawo nagendako ne ku radio ya Nabbanja honorable minister Kakumiro nenkondo ze myezi jalinganga ebiri eyo Geneva nenzija mpola kakaranga ntuse ku KBS TV e Kampala Mengo awo nno walabika we wanfuukidde kwegamba we akabasa awongedde okubanga wantunda mu bantu then ndowooza oba oli awo n'ekisa kya Katonda n'okubanga engeri gyensengekamu ensonga ndowooza kyeki kisinza okugamba nti oba oli awo kyekinfudde ow'enjawulo kuva Kampala kujja Kampala tebibadde byangu of course okunyigirizibwa kubeerawo kungi kubanga saayi nayo muganda wange muno by the way era nze tebagamba nti nyina neyansuzaako ennaku ebbiri najja n'akasente kanali nkubye ettooke lyange neŋŋamba bayaye munoonyeze ennyumba noonya lwogi noonya nnyumba kuba nali sinnajja nyina abantu benalidiringa nabo nenga babeera eno Kampala aga munoonyeze ennyumba awo nga yaddabodaba awo naye nga si ya bbeeyi nnyo olwo essappendiinamu era amalala mwegali era ssebo nze saatuukira musingo abadde musingo abantu waliwo eyanvuma musingo yende mundeeba awo yali ankutudde yangamba nali musingo y'omundeeba mu myala nanyini byapa yali anzise yangamba otova musingo y'omundeeba yali anzise so bwetu nembuzimba obulamu ndi musajja muzadde ow'abaana ate era omukkiriza omusajja omusiramu yakatola shahada. Yes. Saka tunulire obulamu buno nga tunayingira nsonga ekuyisiza olunaku lwaleero. Olabikidde nnyo mu nsonga ensonga yasooka yali ya Haji ne Hajat. Abantu ne bagamba wagirambulula bulungi. Obuwongo bw'okulambula ensonga bino n'okupredictinga buvaawa kitone bisome bitambula bitya. Okusookera ddala guno olakwa nti mundabidde ku nsonga za Haji. Naye Mubende nakolanga program era we Mubende takyewuunya. Nakolanga program bagitanga Sekanyolya extra. Bw'obuuza omusajja yakwata ku Mubende bwe nti nalondoolanga nsonga ezo community based stories era bwogenda mwende no babuuza mu kavubuka kyakaaba kyankalanyawo akayogeranga ensonga z'ebibira bitema mwawo ensonga bwe zityo wali omwana wa mitase buli medidan bamutireyo ziti bukwiri side zeeyo kulondola nsonga ezifaananako bwe zityo mbedde mu nsonga ezo mataka n'ebifaananako bwe bityo so omuntu azangoberera takyewuunya okusookera dda njagamba nti experience ekyokubiri empisa kubanga zino ensonga bw'oba okola analysis w'ensonga nga zino empisa ze zikulembera olina okumakinga sure nga tovoola buli muntu yenna muwe endowooza yo ogiwulirize then mu ndowooza yo muba osinziira okategeera then ekyokubindoza n'obuyivu nyinza obanga saasoma mateeka kuba kati gende mu kusoma by the way nebaza omubaka Muhammad Sereko yampa basale scholarship number okubanga mpasuinga mu mateeka degree bachelor's in law so ekintu ekyo nakyo kya muwendo naye yakimpa atya yamala kundaba engeri gye nkola mwana lisinsi era njukira ajja kuleva yange nangamba naye muvubuka gwe wasoma amateeka ne mugasa agasoma nenga akubuuza advocate nga akubuuza nti wasoma amateeka ne mugasa agasoma nangamba oyina omukisa osobola okuddawo n'osoma ne mugamba nsobola nangamba mu ssomero lyonna ly'owulira oyagala so omubaka Muhammad Nsereko yateekawo omukono n'agamba nti yes mu mbeera yonna omukulu kayeyongereyo so ng'akijjemu ekyo kati so mu nsonga ey'okwanalayizinga then okubomba uziza kiva ku kibuyivu nkulaga mulimu obuyivu obutonotono mulimu kempisa mulimu experience then mulimu ne tuyita egono mukwogera art mukwogera amatalinga abantu abasinga bo balowooza nti okujja n'oyogera nti abantu banapiikinga byoyogera waliwo spirit ekubeera ku mukamwa ng'oyogera ebigambo byo omuntu nawulira ddala nga gaayo no saagala kumuvaako kati ekyo ndowooza spirit eyo nayo gye nnina nti ze neegendereza nnyo ekigambo nga sinnakireeta kigenda ku affectingaani ensonga lwaki mu nsonga zino zonna zondabiddemu sirina kusooka gwe najja nga ŋŋamba nti nedda ndi ku sayidi eno nti nze sikyuka nsinzira ku byoyogedde mwenzi gya reasoning yange nti omwana nabaana ebadde erengejja ate akatambi kendabye ng'omwana ayambadde uniform ng'omwogeza kitulaga nti wamujje ku ssomero omwana nabaana gwerengejja ate ava atya ku ssomero omutuusa okubanga omutunuzaamu kamera nti amunnange walinnya ddeeka omwana yagenda waggulu ku katanda onfuna bulungi agenze ku kaddeeka nti omusajja akikozesa ebiragalalagala aba atamidde nentandika okwebuuza naye ebiragalalagala ebikwata ku bwongo ne bibanga bikubuusa omwana asooka n'ogenda kaddeeka akasemba waggulu n'omulundi omulala nsinziira ku ebyo kati abamu mu mikwano gyaffe we twawukanira nti ze sikyamuka
bwe tudda ku kino ekibaddewo by'owulidde ebya Ssuuna tandika okwebuuza nti twagenda ne tugula ffenna ettaka n'omwami wange awo nzijawo nga sinayingira mbeera ya Ssuuna Beni ne Nambwayo njagala tutunulire mu research gwokoze ng'olumba ensonga oba ng'okwata ku nsonga research ono kikutwalira bbanga ki nga sinayingira kino sikyaluna lwaliro research emirundi egisinga tatera kutwala bbanga ddene kubanga facts zo tezitwala bbanga ddene tisinga mala okufuna research ku kyapa kyesitategeera kati nina contacts era bwe nkubikira esimu yange mulandi zimba ninamu baloya mba ninamu ba property abadiringa mu estate mamba linamu nti wano ndwizoningawo ntya ekyapa kino kituufu oba si kituufu kino bannamateeka mbalina buli kimu nentunula kati mu lunaku lumu mba nsobola okuba nga nsobola okulizoninga kyovala bwe ntuuka ku nsonga z'amataka nsensula n'olowooza nti ndi muw'amataka kumbe siri oli block wa property ne nategeera ntya namanya buli mugaso omuntu buli mugaso gwa muntu tinamanya olwaleero bwe mba nnyingira ensonga y'amateeka neekwata ku munnamateeka okunyinyonnyola guno tugujjayo tutya nguyingira ntya nkutaputya kuba nagamba buli gwolaba omusango kuno mu mateeka buli gwolaba omusango waliwo ekkuba erigukuyisaamu buli gwolowooza nti musango gulina ekkubo mwosobola okuyitira okuguvuuno ekibuuzo ekisooka nga tunayingira nsonga zi training abantu zeboogerako olunaku lwaleero Ssuuna Beni omumanyi Ssuuna Beni simumanyi nnyo asaki era nze njagala kugamba Ssuuna Beni nandiwe Sembabule nabeeranga muwulira nga akuba ebinyanyanyanya Masaka ne DJ Masiko ne Mbazira Tone baali bamaanyi ye Masaka kati bwe najje nengenda ze netandika okukola ebyange kibi naye Ssuuna Beni zijjukira bwe nali nva ku Point FM okugenda ku Heart FM post gye nakola nga nebaza Point FM nga ndaga obuwanguzi kati bwe ntuuseko okugenda ku Heart FM ya commentingako nangalinga ga muganda wange genda mu maaso bikibi kinenga olulinga balolo modo betwegomba ba Ssuuna Beni kati bwe nyingira e Kampala era mu bantu bena soko kujjako ku interview ku KBS TV waliwo show bagitanga Youth Empire nga nyina muka profile kekola kaddakiika 5 akaba celebrity yali akumacha sawa nya yo gitegedde bulungi ne Ivo Official ne Kathenagawa kati Ssuuna Beni yomukube na soka nga mumanyino omuntu gwe soka kubira mugamba muzeyi nsaba ka interview bwe na soko okusaba ka interview yomukuba gayi benzijukira abanzikiririzaamu nampaka interview nakamugirako kubuka eddaawo ntwali tuyimirira nakuyimirira nekikoma kati omuntu omulala gwenaddamu omusisinkana nkulaga bintu gye musisinkanidde naddamu omusisinkana twali Alien Skin eseda nga Alien Skin nga ewe nnyingira tewali buzibu kati namusangako kaawo nimbubongako just n'ate ebiseera ebyo nga nyinake nali mukonjeddemu Ssuuna era nga waliwo ka bad energy nkakaita okukonjera waliwo bibaliwo lisibane kokodi lolo kokodi kanenkola kaposti kange kagenda viral ku TikTok manyi wesinzo okuntunda ennyo TikTok kati nga mutyamu ninga musajja oba sibanga namukonjedde bubi kwana laba sebwato Julius ba maswanku babijjukira banumbaga nayo gagwe muyaye gwe biki kati awo ne bikomaawo kati Ssuuna Beni azemu omusisinkana buya firidwa maama we omwatu nagenda nensika nyine ekintu kyeri mu kuzimba lwako ekyo saa kyatula wano nenga ndi mu kizimba abantu abadde bampulira nenga tebammanyi tukiridde Mary Nambwayo mumanyi nsimumanyi ne mwe Nambwayo nene namusisinkanako mulundi gumu munsonga wenabeerera ku nsonga za Haji Mary Nambwayo namusanga ku H&M nasanyuka nga alaga kyali wange ne kanyaniriza kanyabo nga kalina smile yakabi nenga kambadde jumper yali ya red nga kalaga kali lubuto nkijjukira ka maama kange ako ka sister kange nga kasanyufu nnyo wakyenjuka fufiga yakagamba na kuchawo oli mubbi kigambe ekyo nkijjukira fufiga nali ne fufiga awo ne tubera mu lwairi ali awo bikibi tubera mu lwairi ne bikomaawo kati Nambwayo ayinduza kyekyo kitono kye mumanyiko sijja kuga nti mumanyi nnyo okuleka ebirala byennyine bya research byenkoze nti azaalibwa bakaita Kakoola ew'obulenzi azaalibwa omwami bamitanga Kinene Solomoni lyaggwangayo Kinene Kere yeddira Nvuma omuziro yeddira Nvuma jjajje bamitanga Sepiria Gita ebyo byenkozeeko tewali kirala ky'amaanyi so tukiridde mu mbeera eno tutunulire embeera ya Ssuuna Beni ne Nambwayo picking at the interest okuyingira ensonga zino okay okuyingira ensonga zibeddewo bayire ne twabira mbya Haji oludde zino ensonga zaaliwo kyegamba kati ngambira nga sibiwa nnyo budde kakati Ssuuna Beni nagenda mu kuziika nempitayo ennaku njimanyize sina bazadde bonna naye nakiraba ennaku olinganga nze ndi mulekwa nawe oli mulekwa yes nalaba ennaku y'okufiirwa tukomawo
mu kivuluche nze sigenda nga kye kivulu era kinasooka kati kango byanga nyingira Kampala tingende mu kivulu ngendera mu kivuluche kati bwe ntuka mu kivulu kya musanga obudde tewakyali busobola kubuuza ku bantu era suna ne mubuuzaako nanga meya bali kujja kunziikirako nendaba audience gye nasanga waawo abantu kumpi omutwalo nga mulambo ogw'abantu kati nzirayo ntunuulira kalina n'enkaya n'ezibadde ninga naye ono omuvubuka ayina kye twandise clear audit nti zino ensonga meya bw'oziyingiramu naye omusajja ono gwe bagenda okutwalako ekkalinaye nga ndaba bino ebitalabika abikoleredde wano waliwo millions 10 wano audience gye walaba ku binyaanyanya makutano millions 10 ate suna beri nga mujjukire mu bendo omutwaliro millions 4 ku 5 okusukka Masaka millions 6 nano omuvubuka ono yezimbye brand ye ayina clear audit gy'osobola okusinziirako okumudefendinga then nambwayo ku byonna by'oli mu kwogera olwo nga bizze bisituse mu mawulire olwo nga bizze bisituse mu mawulire the interview gye twakolera yes bisituse mu mawulire nambwayo ntaliko okwebuuza gwenga gwe kiki kyetuyinza okusinziirako nti oli watho claiminga ku kalina eri watho akawumbi what do you do for the living ndi munnamawulire naye atalina appointment letter ku Vision Group or research yenna freelancer Vision Group ina contracts bire ine aba staff ne aba freelancer tosa story ku payroll nga kudiremu freelancer tali ku ki okategedde namba wengwa waha kitegeeza cho providinze ku table che kusasuza ntandika okutuna ku mawulire ge tubaddemu stories tuzireeta wano kyemmanyi nga saagadde kulimba story ya wano esinga bw'obanga oli reporter wano kyemmanyi bwe baba bakutambudde nnyo tosukka eki nga bakutambudde nnyo wano no station ze tuyita ziikabejja lead story ejo egi kati netwa nengamba mukwano gwange ono stories ze netandika okugattagattamu ekyokubiri ntuuka nentunuulira omalire do twalekanira omusajja obufumbo bwe mulimu buli butya bwampeta bakawunduka ku byeddirisa then omuyinamu abaana bameka nziranye ku kiri nti nenambo ino musanga ali lubuto naye ate luli ludda wayamala dda n'azaala kati byonna byonna tandika okubigatta nzijukira nyumba ya Suna Ben tebannagiggala naye ate bwe twali twalaba adduka alaga bamugoba mu nnyumba abantu bakeerabira ate kakulu nnyo yatugamba bamugoba mu nnyumba n'ennyumba gye bakugoba njuka tebannagiggala de giteeka mu madirisa kati bali bakugoba mu nnyumba kyeyo gye waleetera abamu kitegeeza oteekeddwa nga alina ekigendererwa from the beginning ennyumba already teriiko teriimu nanzigi ate baagiri bagikugobamu batya negeti yakateekebwako nkati ontegerekese bulungi ntandika okutematema kati ntandika okukoba buli weweetaagisa wonna mumpe ku byapa ebyo mumpe ku transfer forms ezo then waliwo kye tuyita nti ogibwako adiithi eyaguze ettaka Suna ye azitowa atya era y'obutuukirivu bwe butya omanyi meya tuli ku nsonga za byapa ebyobuto tebijja meya tuli ku nsonga za byapa ate ebyakamogo kubanga bijjirawa no wakye tuyita character background of both sides suspect and complainant character background ematalinga nnyo era determininga kinene ku present characters zoyina at the moment waliwo atantegedde ntegerekese bulungi wakye tuyita character background nti bw'ojja olwaleero noga omukazi anesibyeko nnyo ndeka naawe abaana naye nga tulina abakazi basatu abakomplaini nga tolabirira baana tandika okugamba naye kitegeeza nono oyinza oba nga wali tomulabirira gwate bana abasatu ntegerekese okategede nti anzibidde ettaka tugenda okuba nga waliyo abantu abalala nga bataano abakomplaini nga omusajja nange fraud eyo musajja nange yanguza kino tandika okugamba kitegeeza nekino osobola okukikola ki era mwegenderezenga ennyo mu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi n'abasajja bano bino byakola olwaleero nkulayirira nga ntya Katonda bye bigenda okutaasa ku kiddako mu maaso awo bino bye muli mu kupostinga birinawo biri ntaasiza mu maaso awo bye muli mu kuteekayo eriyo omuntu aligamba nti nze meya muteerayo omukono tasobola kukola kintu ekyo n'omanyi lwaki kasitaba nga yakugulamu dda interest mu bigambo by'otera obikola ki kyena bagambe nti guno omusango gwa Suna Ben va mu kufuna bufunyi side reasoning otegere nti nebasobola okukeera ku makyanga bakubbye kati otegere ekyapa kibeera kitya nti ekyapa kibeerako olunaku lwe kyasoma ku system ya lands olunaku olwo n'essaawa ekyapa kibeerako ennaku z'omwezi olunaku n'omwaka n'essaawa zennyini ze kyasoma ku sisitimu kati eriyo abatakitegeera kibaawo kye twende instrument number ebeera yiyo wekka
ebanga nini namba yawukana ku y'omukwano gwange okitegedde yes eyo nkulu transfer letter twekyo tuyita vendor and purchase byonna mbiyigidde ate mu guno musango byesayigira mu gwa haji nayigira mu birala vendor yaba atunda purchase yagula nti mu transfer forms zonna ezasooka nambwa yowa waalabikira kubanga tugambye nagenda ne bba wange ne tugula ettaka kabonera akakakasa nti neyabaguza yabalaba babiri era ne transfer form tulaga zandibadde ziraga nti Kamoga aguziza Suna Ben ne Nambwayo. Tutandikirawo meya wenyini wofuna interest mu musango guno mu research gwokoze tulaba ekisooka ebitambula tulaga nti Suna Ben yasooka n'agula ettaka yekka plotting eyo plot yali mu kyalo ngo egaluga wenyini naye nga teri ku kkubo lukaaga 2 nkuwa facts zonna plot gye twogerako yali lukaaga 2 transfer kujja kufuna 35 tuveeyo eyeraga Suna Ben yaliko yekka ne Kamoga tuveeyo bafuna plot y'okukuba ejjeta plot lusanvu ataano meka lusanvu ataano mwenda lusanvu ataano mwenda era block esigala yemu 35 gye twogerako eyo kati ajati oli okubeerako kijja kitya nti bikyuka nti plot eri wagivaamu endala enkadde gye yali yagula yekka tujja ku plot ey'okubiri bagibeerako babiri ne Haji Kamoga era kankikuddiremu transfer form yeno facts bwaba balina transfer form yawukana ku eno nsibwe eno transfer form eva mu Kamoga Muhammad to Suna Ben nga purchase ne sign yino kweri ntegerekese bulungi yene ya buloko namba lusanvu ataano mwenda okutudde ennyumba etukayanya nkiddamu bwebanga Kamoga alina transfer form yawukana ku eno nsibwe ntegerekese bulungi then okikakasa nti Suna Ben yalabikira yagula ekyapa ne kifuluma kyekino kuvuga speed onsanze nziruka kiki ne kya Suna Ben olojja bibateerayo kiva mu Kamoga bamusazaamu Muhammad Kamoga byonna ne babiteeka byonna ne kidda mu Suna Ben okategere pure box ne bagiteekawo Kampala ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano 2022 ku ssaawa 9:57 kabonera akalaga nti Kamoga yakola ogugwe bamusasula akasente ke ne kaggwa buli kimu na processing ekyapa tejjamanya gaki tugende kati ekya Nambwayo kye kino kwalabikira kyonange nabikuweereza kukisemba kiva mu manya ga Muhammad Kamoga okudda mu Suna Ben ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokutaano 2022 ku ssaawa 9:57 Nambwayo ekikye kyasoma ku system ya lands ng'ennaku z'omwezi 14 lwali lwa Valentine omwezi gw'okubiri omwaka 2023 ku ssaawa 5:40 nga wayiseewo omwaka mulamba ng'ekya Suna Ben kyalabika dda jukira Suna Ben atugamba wayitawo omwaka mulamba ng'abanja ekyapa kye takifunanga bangamba Suna Ben okubanja ekyapa omwaka mulamba gwe twogerako yali abanjibwa Kamoga nga tannamalayo naye ng'ekyapa ate nga kyafuluma eriyo waliyo estate omujega so fulumya ekyapa ng'abanja gwokirowoozaayo ebyo common sense abali mu Iraq abaguze ku mataka abali mu America abali e Canada abali mu UK mumanyi kyenjogerako okufulumiza ekyapa olina okuba ng'omaze n'okuteekayo esente z'ekyapa ezo millions 3 Suna Ben zagamba yakola ki ekya Nambwayo kyasoma ku system nga mmeka tugende ku transfer forms nawe mbangule emotokoli nampa transfer forms ndizi zino eyo yeriko kalumanywera eyo Suna Ben gyagamba gyataasayininga kati ate no eyongera tukakasiza ddala eno jjibalaga kiraga ti Suna Ben ye boss man wano ye vendor si Kamoga waloko otegedde wano wandibaddewo Kamoga very good kati Suna Ben kikulaga kati ye nannyini ye boss man yasala wani gwenteka kuki ne kijja ne kiva wano nti Suna Ben and Nambwayo wano Mary ensobi ndaje bakola ku purchase wano twandirabye Suna Ben nga kiva mu Suna Ben nga kidda mu ne Suna Ben era kafanika Suna Ben kandi baddewo wano
bwandibadde obumeka kubanga kifuuse ekyapa kitya kyekimu yensobera gye baakola ku kyapa mu kupapa mu kyapa beerabira okusazaamu Ssuuna Beni wano kyandivudde mu Kamoga yes kyandivudde mu Kamoga ne kidda mu Ssuuna Beni ne bamusazaamu ne kidda mu Nambwa yandi Ssuuna Beni wa Juice ogayadde tuli ku nsonga Juice agayadde leeta Juice ensonga nze na freezing tegerekese bulungi bino n'abo balabe mukyaza mubagane twagalayo ku facts so tukirire tugenda nkyakuleetera taata w'abaana ali mu bwangu alina gyagenda okategedde nkyalo okategedde bulungi nsula osumula ebise byoyagala kuba nange ndaba akadde kantwalaganya era njagala kuddukako naye ojja kunneeyongeza omulundi omulala naye nkulaga ono omulabye ono omulaba nti yeyandibaddewo Ssuuna Beni Nambwayo katugende ku sayini kandibaddewo ne Ssuuna Beni buli attached kubanga kifuuse joint title okategedde katugende mpola mpola kati tugeze mu magezi amazaale njagala otunulire sayini eno yene ya Ssuuna Beni gye yeewakana eno ye Ssuuna Beni gye yeewakana ogirabye njagala ogyetegereze bulungi biyo Beni liri Beni n'olulaba nti bwetu bwe liri B katugende ku Ssuuna Beni zezagambe zize entuufu yino waliwo atakategedde ojja sibala Ssuuna Beni yone eno tagyewakana eno yiye katugende kwene eya Nambwayo gye yeewakana yino tibamuteerako ku kyapa gwe kati oli interview oli munnamawulire zino sayini teyawukana zaawukanamu okiza tezaawukana era okukakasa olaba sayini gyesosa okulaga eri entuufu eno olaba tefaanana n'eri eyasooka yino eyakamoga yennyini Ssuuna kwe yasayininga ogiraba eno ogiraba olaba tefaanana n'eno naye bw'ogenda kweno tolaba nga eyawukana so wano nina akantu kenda bano the registration of title act ono mukyala ate yaani kati wano Ssuuna Beni batandika omugata from the beginning ogenza okugula ewa Kamoga property yeta kuguzizza sekuritale wa kuguzizza Najjemba Amina abataliko kubyatandika eri gye byatandika yono mukyala kitegeeza singa okeera ku makyano olumiriza ono yabaaya kuguza si Kamoga babikozesanga mulina okubibuuka yono mukyala sekuritale we Najjemba bagamba nti era omuntu we gwe bagamba nti mukyala we kiniwe wabayingidde mu details baba otegerekese bulungi so sayini eno omuntu yenna ne bw'aba ayagala kukwataakinga tasina bw'asobola kukwataakinga with such facts njagano baleete facts ezawukana ku zino because bw'otunuulira kino ekintu gwe tolaba nku system kwe kiva system kiva mu URA eno URA ekakasiza ddala nti ani yasasula ekyapa Ssuuna Beni ntegerekese bulungi tukyatambula kakati Ssuuna Beni awakanya omukono guno kitegeeza ki nti bwe kyandibadde nga Ssuuna Beni yagenda n'Ennambwayo ogula ekyapa twandibadde tulaba nga Ssuuna Beni aliko ku kyapa n'Ennambwayo from the beginning kati njagala tukkiriziganye ffenna n'abatulaba okkiriza nti Ssuuna Beni yagenda na Nambwayo kugula ttaka omulundi ogwasooka teyagenda naye ne transfer ne Kamoga yennyini yakyogerako njagala tusooke tukkiriziganye okkiriza nti Nambwayo talina we yalabikirako na Ssuuna Beni wa Kamoga nzikiriza ku biwandiiko kuba bye bikitulaga kubanga tulabye nga kiva mu Ssuuna Beni so si mu Kamoga tu Ssuuna Beni kitegeeza baba kubanga balabika babiri nga bagenda ne bagula Kamoga yali asobola okukyusa ekyapa ne kidda direct mu Ssuuna Beni alina nki Nambwayo emikono gino emijingirire jjajja gitya era kyekiraga nti mijingirire tetugenda kulwawo ngenda kuvuga sipiidi era ndowooza kyekibadde ekinyusi ky'olwaleero eno bagiyita forensic report eno yeyabibazeemu byonna forensic report evaawa forensic report yekolebwa police yetaputa yenaba expert abataputa emikono bwetu bwefana eri ku page 6 zizino 6 pages eno yekimalamu gye ngenda okushyalingirako ekulaga gino emikono 3 gye nakulazeeko ne Ssuuna Beni omutuufu zino gwetalabanga zino zaawukana ku zino kati yo ekwata iye kulaze nti gino gikwatagana giblendinga gino gyawukana kitegeeza akulaze nti gino ebiri gyali mijingirire egiri ku transfer eri stamp ti mukwano njiraba ekoleddwa ennaku z'omwezi 14 January
bw'aba wakana nga tuddeyo tugiprovinga byonna nkugambye tewali kitali kya bulimba. So report eno ani aginoonya? Aginoonya kakabane sikugambye. Suuna bw'amala okubuuka nti ekyapa bakitapuse adduka mu landizi yeekubira enduulu. Landizi ekola okunoonyereza kwonna ekakasiza ddala nti ekyapa kya Suuna. Olunaku lwe baali bagenda okukisazaamu kiri ekya Nambwayo, abannambwayo badduka mu kkooti beekubira omulanga. Babagamba nti omusajja ayagala bino bye walaba Nambwayo atutte obuguga abutwale mu nnyumba etannakola ki? Nti baagala tukiyita kifulukwa. Ni mwinamu omwana kyokka ngoba mu nnyumba. Kitegeeza nga wakitwa court order ng'erina okufulumizibwa amangu ddala okusooka okustopinga bino ebya landizi byonna na buli kintu kyonna kibali kigenda okukolebwa ekiddakaawo. Ebanga caveat ne court order eteekebwawo kasita wabaawo okwemulugunya ku parties bbiri kwani nannyini ku kintu oba waliwo ebitatambula bulungi. Kati okutangira ebina kuba oyinza ogaano giteekako oli n'atunda. Kati oli mugenda okusala omusango gwe ng'oli yakola ki? Kibava kooti esooka neteekawo okustopinga n'esooka erindamu nga bwe beetegereza. Kati kyekino zino forensic report Suuna Ben yali amaze okupresentinga mu landizi emukakasiza ddala nti banne nze saasayininga banfera bankwata akabadiya banjinga. Tukkiridde mu mbeera eno ripooti eyo nga tennafuluma. Nambwayo mu mikutu egiraga nti atambula alina obujulizi n'ebisigadde. Ekisooka olubuto lwayogera we nali nkola ne Suuna Ben atudde wootudde. Suuna Ben yeebuuza olubuto nga tetululaba. Wetuvaawo mu bintu by'okwemulugunya Suuna Ben ndowooza nakkaanya ne Nambwayo ne bakola kye bayita DNA test ku mwana agambye okuba nti mwana wa babiri. DNA test eno erina engeri affectingamu ekintu kino mu tutambula story zino zonna we ziri. DNA test terina weyinza kukyafectingira but like any other human being oba omusajja yenna akedde ku makyalo alaba ng'omukazi akaanira ekintu ekiri watha akawumbi kyamanyi takinaako mutwalo wadde kyova bwekanga muno gano omukazi tabanga nfira n'okunfira n'omwana kangende kuki. But omwana singa azuuka nga wa Suuna Ben tekinawo kya affectingira bino. Era ne bwazuuka nga si wa Suuna Ben tekinawo kimu affect